Ngojeko breaking news zetugenda okubanga tu entertaininga obanga tuwuliriza tonsobera kuddayo kusomesa nga bwe tuze tukola okunyonnyola ennyo ate bali bano ba fake opposition bete tugenda kubiddamu tubimaze kati tuli ku focus ya kusosowaza mukulembeze ekyo ekisinga okulu ebisinga tubikubuulidde byonna tetugenda tambula na mundu nekyo katuli bakambwemu tuli bakambwe ddala tuli bakambwe ddala era baba yagala tunafuya era ekituufu tuyinza okuba tudda si tuyinza wabula tudda na buyinza tudda na buwanguzi operating systems zetubadde tukozesa zonna ezisinga buli munauganda nkakasanga wa revolution operating system twaziye anti zibadde zijjudde akatengo kati operating system yonna twagiye kitegeeza nti kati tuli fresh endowooza yabajja kutubba akalulu yayikidde mu Windows oli omukadde abaddeko 2021 paka ku 2025 kati tulina Windows mupya akatengo kawaddemu nti twakkiriza nti obutegeevu bwaffe ekituufu tugenda kukuteekako ku bbali katini tuleme kutaataaganya Kyagulanyi anti twakkiriza nti tugenda bussa mu recess buwumulemuko tugenda bussa on pause buwumulemuko nga tekutambula tugenda bussa on hold entegeera zaffe tuziyimirizeemuko tukkiriza omuntu awo Kyagulanyi agenda tutegeerera oba twagala oba titwagala nti tuyinza omutaataaganya nga twefuula abagezi so tukkiriza obwongu bwaffe tubuteekeko on hold weewaawo hard drive ze twatadde ku mitwe gyaffe empya nga tumaze okuyiwa operating system kuliko ebigambo bye twawandiiseeko kanoonye kakuume kalwanire bavevenge balete oluvengevenge byebyoka ekisembayo Kyagulanyi alina okutuula mu ntebe byebyo ebigambo ebiri ku hard drive zaffe so many revolutionary doctrines have been exhibited and now it's time to practice what we preached. It's time to practice what we have preached. Buli message yanchuka tumanyi nti yanchuka gilikinge gisharinge ebibadde mu campaign zonna blood campaigns mulimu okufa mulimu okumenyeka amagumba bipostinge tutambuze messages ezo once upon a time bigenda kuba record era bijja kujjukirwa nga abazira abanaaba bawangudde ne ba forgotten heroes abanaaba bafudde bonna tujja kuba tubajjukiranga mu Uganda empya mugenda kulaba amaanyi mumunankoleriwe mugenda kulaba amaanyi g'abantu nga temukozeseza mundu wabula teweerabira their circumstances zigenda okuforcinga okukozesa emigo their circumstances zigenda okuforcinga okutulika because you have to keep alive ekyokubiri make sure you keep alive ekyokusatu make sure you keep alive we move in masses we need masses and not numbers to kick the dictator out of the seat and we put him in prison. Tetwagala Museveni adduke, we want him in prison. Ayina ebyokuddamu bingi ebibuuzo bingi byalina okuddamu jjukira bagamba nti guluma yaguzza enziku teruma kundi so buli mugezi mbebaza buli abalese doctrines ez'enjawulo mu revolution Shama Kiseka waliwo musajja wange gwentera okuti tatambula nnyo naye ng'alina messages zina omulamwa mulimu abantu really botayinza kwerabira nga mulimu omuwala gwe bayita Shadia wa Kyagulanyi mulimu abatambuza message mulimu omuvubuka gwe bayita Mutongole oliwo omu ku bagoberezi bange ekituufu toyogera naye otambuza message z'enkyukakyuka big up mulimu AHK naye follower wange AHK mulimu omwami Kayiira oyo yeddoboozi lye libeera top of the mountain ayagala nnyo enkyukakyuka ate mukambwe nnyo so you people we appreciate you naye saawa kati yakusosowaza message campaign trail byonna ebivaayo ebifaananyi videos tubitambuze kati messages zaffe zisingeza preaching that gospel tubikoze those revolutionary doctrines byonna tubikoze abantu abo mwenna mbebaza Mr. Lumbuye mwenna we respect you all n'abaana abalala nuwa mutwe n'abalala respect waliwo mwana mwala yita be 2556 subi mwenna mwebali nnyo mwebalide ddala naye it's time to practice what we preached yisawa twagale Bobi Wine tumusosowaze tumutuse mu ntebe Uganda ejja tunyumira